Ebyomubaka Ssekikubo Sibirungi mwana muwala Minister Honorable Fiona Nyamutoro ate nkugambye ali masanyu esinkanye His Excellency Museveni ate mnange nebiba birala nnyo kakatino ate ebya Nyamutoro ne Kenzo waliwo alese wino ate omukambwe ennyo nnyini ddala nabyo mbikuleetedde ku Beyond the Newsroom gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera kakatino munnange Azali Hassani nkugambye akawangamudde eri mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mwogerera omwagalwa we Shakibu n'abagamba ebyo ezo munnange ate binsuuza kayanzi kange omwogeze takusuuza kayanzi ko kakati no nkusaba nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga ate oboolyawo ndeeta kano. You speak whatever nonsense you want to speak. Yeah, I have sense, I can assure you. You speak. No, I have sense. There's no doubt about that. Chair, when a member, where is the person you're speaking to? When a member rises to tarnish the only asset I have in life, my reputation on the floor of this house, and you are presiding over, and you don't call a member to substantiate. You first aware that Honorable Ssekikubo first. Mr. Speaker, I will not rest until accountability is given to this house. I need the commissioners, they are here seated, to tell us where they got the money, the 400 million. It is a ploy by the likes of the MP Kazo. Kazo had produced very brilliant MPs. I've never seen someone being used as a hatchet man. But now we have the commissioners here with us. I don't want to be diverted from my initial point. Can Right Honorable Speaker give us the time and date here and now for the commissioners to explain this house where they got the 400 million, where they put it, who voted it? We are on the question of accountability, and they want to scatter the debate over that. Yes, there are important issues we have to deal with, but the moment we don't plug the loopholes, the moment we allow the public funds to be wasted and shared in broad daylight and blatantly, Right Honorable Speaker, there is a big problem. I'll take the information. There's a procedural matter from Honorable Ssekikubo nkugambye enviiri zimubuuse ku mutwe oluvannyuma lw'ogenda mu maaso n'okubeera nga bamugamba nti yagenda mu maaso n'okubeera nga abba ettaka yenyigira mu misango n'egy'obutemu kakati noono waayimukidde nga tasalikako musale speaker n'amugamba nti ayogera buli kasasiro gw'oyagala speak whatever nonsense you want to speak naye mukama katonda wa gye tulaga wamma njagala okujjukiza nti tutambula ne Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa makubireko ku ssimu eriawo ku screen esembi 10 ate ebintu bitambule maridadi sana nawe oyagala olanga naffe simu weriawo ku screen esembi 5 ate tugende maaso n'okubeera nga oba oliawo tukwasaganya ensonga kakati nno njagala onzikirize nkwanjulire nti Honorable amanyikiddwa nga Nyamutoro Fiona yasinkanye President Museveni ndaba byayogedde Kenzo ate kati yali mu ssanyu waliwo bye bamusabidde ew'omukulu. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, the ministers present, permanent secretaries, the entire local leadership of Mbarara City, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellency, I want to take this opportunity to start by thanking you for appointing me Minister of State of Energy and Mineral Development in charge of minerals. Thank you so much for granting me this opportunity to serve in this vital docket. I also extend my appreciation to my senior colleagues, the Honorable Dr. Ruth Nankarura Sentamu, Honorable Okasai, the Permanent Secretary, Ms. Irene Batebe, and the entire ministry technical team for the great support they have offered me since you appointed me in this critical role. Your Excellency, I congratulate Wood Cross Resources for coming to Uganda, first of all, but yet again today launching the very first tin smelting company in our country. Your Excellency, today's launch is manifestation of the vision that you have always borne as a leader. You have always been steadfast, and today all the doubting Thomases get to see that your vision has always been clear from the word go.
My hope is that as we live here today, Ugandans across the country can get the encouragement and hope that even within us as Ugandans, we are able to have a citizen one day put up search and where we can ably speak of value addition as we attract more investors. Your Excellency, the launch of this company is also a wake-up call to many young people across the country. And I hope this goes as a resounding echo, encouraging them to equip themselves with the necessary skills so that they are able to be utilized by such establishments. And as we look forward to bettering the mineral sector, we would have young people directly involved in the mineral value chain, seeing that we fast-track the development of our country. Amidst all the challenges that we still have to solve as a leadership, our hope is in your steadfast leadership, Your Excellency. And with these establishments, we are very certain that we are on the right track as we look forward to seeing that mineral development and utilization, value addition, sells Uganda. Kugambye tubadde tukyali kubya Elisa byavaye n'agamba nti no Nyamutoro Montewe personal person we amuyinamu n'omwana wali eriku komeriste wa kakati nno waliwo azze ne bwino nga amwokya wabma nzikiriza nsooke malo kuwa kubina ebyaliwoko Elisa nkugambye kati essanyu nga lingi guli moji nene bituuse bya Fiona mchala wange sikyakwekule. Congratulations. Ndowooza ne bafans nabo banakugape congratulations. Bandeko gamba omutala katinga y'omuntu kubanga ebyo nagagalo byakwadda tulina n'omwana tubitegedere ebyafamire nabijja mu mawulire era senga tukwabadde kulayira n'emyaka 2 twandikimaze nga tetumanyi. Family is personal business. Kakati no musajja mukulu tugume kwoteka Brian Ntambi, Frank Ntambi ate bafudde ne babako wino gwe batuletedde ku bantu bano bombiriri nkugambye njagalo gene masino kubiranga oliyawo wekanya nawo gene masino kubiranga obijjamuko omusera oli ku Beyond the Newsroom nkusaba nno video no jiwe like yetambulire ddala etuuke kwoyo mulala yandiyagadde gene masino kubiranga agifuna ate ya subscribing edda nkwebaza webaza nawe atana ba subscribing nkusaba soko subscribing sharing commenting atoboli yawo tutambuze ensonga bulungi nyonyini ddala. Kenzo muganda wange okyawasa akyawasa atana abera tajja kubeera na Nyamutoro naawe biveeko ebyo tamusobola sasa Kenzo tasobola Nyamutoro obalaba yaremwa remma gwe yayimbanga naye namutundula nga erema ali wali nga ne Kenzo ali wano namulema ne bamumutwalako ate Nyamutoro ate nga yafuuse ne minisita Nyamutoro kyoka nti nze sirabangako omuntu omugezi oba omuyaye w'e Kampala gw'ogamba nti ono muyaye omukyala nga Nyamutoro. Nze nkubuulira amagezi g'alina Kenzo tamusobola. Oyo Kenzo agenda agwiragwira naye ndowooza tanaba ayinza okuba tamuliiko naye bw'abanga byaliko ng'agamba nti tasobola Nyamutoro tajja kumusobola. Nyamutoro mugezi nnyo naawe ku Kenzo. Kubanga Kenzo ojjukira Rema yagamba nti Kenzo oyo yeeveera mu nsonga yeeveera kakati gwe odde ku Nyamutoro. Nyamutoro muto mwano muri wano muri mu kusaaga Kenzo tasobola Nyamutoro ne mu nsonga zokka Kenzo tasobola kubanga Kenzo Rema yakyogera sinze nkyogedde yagamba nti Kenzo yeeveera kati bw'abanga yeeveera musajja watu ate najja gy'oli omutwale wagunda ono wali Kenzo ali mu kaseera kazibu nnyo ate n'ekirala omanyi kakati nze njogera mazima bwe mba sinnakamwanye ngamba bayi sirina abandaba bo munampa mukole ki ne Eddy Kenzo mu mbeera gy'alimu asobola okwekolako n'atereera mu ngeri y'ekisenge atereera te Lwasa naye bwetu bwatyo bwe yali onowe Masaka nnyo ate agenza okutereera kati ng'ate ebintu bimuweddeko nga n'amayumba bagatutte atakyalina zamuweddeko ali bubi nnyo kati ne hoteri bagitutte ate yali yagiba ku kirayantu wange
waliwo muzeyi tata Molini tegera kakati bano Wanyamutoro bamulimba bagala kukozesa erinnya lye bakozese ki Nyamutoro sente azirina azirina kubanga abasajja babadde nabo babadde basente babadde basente ate tomanya ayinza okubanga nabo akyagira naye nga bo babadde basente abo babadde atambulira basente kubanga ne gurupu gyatambula nayo abantu batambula nabo bagenda nabo mu bibulu bantu basente bakyala baana ba minisita yes ate nga za bbeeyi va ku bino ebyokugamba bambala engoye ez'ebbeeyi kacyayi bakanywerawo ku Serena we babeeraawo we babeeraawo kitegeera bambala n'obasanga bonna bageze no wansi bonna bali awo si zino ate nguliririra ezaabwe ezo ziri awo muzeyi Tugume osesa musajja mukulu anyway kakati no Franka Ntambi yavuddeyo yozayoza Idrisa Busoza okuvaayo nafuula relation ya shibu yabwe public kakati nno n'agamba naye katusabe busabi mwewulirireko ate Franka Ntambi kuleetera n'emboozi ya Zali Hassan watuse ne Shakib Kenzo nga muganda wange wagambye amawulire agamanyi essaawa zino wabaddewo stories nga 3 eziri against Eddie Kenzo nga gana amawulire begabeerawo gaba gamuyamba okubeera nga gakola PR y'amaanyi nga ga overpowering stories 3 story esooka yabadde ya mwalo mu Cameroon yagamba nti Eddie Kenzo yamu copyright oluyimba lwabwe yamuwa $2 oluyimba ne lufuna $40 ku platform emu story yabadde eri mu kudevelopinga mu nsi ya Cameroon ne mu African blogs ezenjawulo naye ate eno we mu kujja kwayo overpowering naddala wanne waka story yanikoledde Eddie Kenzo obubi story ey'okubiri olaba eya federation ne sente eza sako esaba zino nga n'abayimbi batugambyeko nti n'amamotoka bali ku zibondi ku Success Motors bali mukubanga bagula eri bali tuwoza yoza Blue Noke eyafunye emmotoka yes yawonya akamotoka Lydia Jazz nabuvugako bagamba jayo poti jaya akantu ne Lydia n'abalala yafunye Subaru yafunye shi sinaba kumanya nenga yafunye ye bali kupaka so akuvuma ate yapakasizaawo tebasobola akuvuma kati yagiguziza sente za federation ezokwenda zake na bonna ziba zinaddayo vakwebya neddalo waliwo akajja kweyo zaako nnaku olabana eyo yanjo kyalo yabwe nali naye oli eyo disiki yanjo nanjokya byonna nga bitadde ku mabbali anyway njagadde ngene maaso nokubeera nga oba oliawo nkujjukizaako oba nkozeeko emabega ku bigambo bya mwana muwala Rema Namakula eri abo ba Rema Diehards abadde bavaayo nga boogera bingi ne bakenzo Diehards nga bagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo bamwisaamu amaaso buno nno bugambo bwammwe ate n'abantu abamu bakwesa ebintu byabwe abo abaana bali mu mukwano abo abayimbi nze nkubuulira abayimbi bali mu mukwano naye tebababuulira bakweka ebyama bwabwe nga tayagadde kuleeta mwami w'amulaga ensinga nze okitegeera nze njagala nnyo omukwano ogwo gw'okwepaca laavu like nkuba omukwano kati sisobola gukweka njagala ntwaleko omulesi nti ntuule tulabeerawo onkwateko bati mutwe tunywako okunywa kati nakola ntya ebyo nabikola ntya nga nkukwesa nze ogwange Irene Tale yayimba omukwano okola ki bagiyita bata bannange public love wooma nze buli iwoma going otambulako n'omunno n'omukwatako nakwata mu mukono ne mutambula mwana wange nedda dokita walise chute weri mwana wange naye nga omukwano ogwo gw'okweraga gunyuma naye Rema gwe weesiga otya abapatana abo okuba nti nno otambula nabo public ogikuba abaagalwa abo buli gwoyagadde n'omusajja omulaga public because baba yimbi batya n'okuzaala obuzaala n'engeri gy'okirese mu weesiga otya abapatana abo okugamba ninga gamba mbadde n'abangi nnyo buli gwenjagala naye ng'ate ekyo nakyo tekyandibadde kikyamu laavu bwekutomera kuba laavu etomera butomezi oba tomanyi era ye yamamise bunyaayi yantomera butomezi nani mu kaseera nga ninga ataloza nti ebintu ebyo mbyagala oba nsaana obiddamu nejja mwana tuyantomera butomezi weddo laavu yakutomera jana maanyi yantomera ate nentomeza maanyi kati nga bwekyagamba nti mbeera ntya ono nemulaga nono nemulaga simanyi byakwekweka
bonna eyagalire bonna eyagalidde naye ebyana by'e Kampala bya Brown byetega bwe totyamu mukwano buli omu yalina ekyama kye alina ensonga kyalondayo nze n'atalonda omulala aba alina kino oba nsinga kino okitegeera buli omu yamanyi buli omu anti omukwano gutomera butebezi vuyo rema gwamutomere ogwamuza gaguli mu kiro 3 bada mweyagadde bweyagalidde mu Uganda. Anyway, Zeri Hassan nno naye agambye abogezi muve ku Shakibu mwamugamba nga mwana muto wa Nywanto ate kakati bwe mulese agalaga nti mukulu ate ne mwogerera nnyo nti mukulu so mumuveeko era ebigambo byammwe tabyetaaga gena maaso nakubeera nga biwulira wabula yetaaga kimu mukwano gwa mwana mulenzi emanyikiddwa nga Shakibu. What's a toddler? Omwana ayavula. Yeah. Ne mugamba oyagala toddler. Kati mushiteredde omwami mukulu. Ene lwakulu buli edited. Shakibu si mukulu. Nga bwe bagamba mbu yali myaka gy'aba era naye era kati kiraga nti musajja mukulu si mwana muto. Musajja mukulu. Neko kikuyisa kityanga gw'omukyala ali in control y'omwami ono okulaba nga ebifaananyi bijja kino kyanjawulo kijja alina abasambi b'omupiira wuuyo ne kabaka wuuyo ne Mwina waliwo abantu kye batanaba kutegeera munsi kati gye tulimene ya social media ekisooka there is real life which is reality then tulina ne social media. With social media we post what you want, we want you to see. Ku social media tuteekayo bye twagala mulabe. Waliwo ebintu bingi nnyo ebibeera behind the scenes oba ne bango bamirimu babaana bange byesiteekayo byammwe kulaba. So social media is not actually 100% real life. Bufaananyi buli edited. Some people babujayo for traffic ku pages zaabwe. So for me, as long as ntegeragana ne bange nanga baby onaina ka page edo ka Facebook ke naliko naye nerabira logins zaako je nateekanga obufaananyi obwo gye babuja. That's enough explanation to say oh bana ina muzo obufaananyi obwo. What time is releasing our content for likes? Trending that baby. Nanga nina ka page kakadde ne logins nazerabira. Kibagina ne babuzula. Which is okay. Nakitegeera and move on. Okikola otya okuba nti Shakibu musajja mulungi? Yes. Abantu boolyawo n'abakyala bamudikira bangi. Okikola otya okuba nti omuhanda olinganga gw'omusigaza kubanga emyaka gyalimu ogitaba. Omusajja atakuumika number one. Omusajja atakuumika, omusajja asobola okwekuma ate n'abasajja ebiseera ebisinga bamanyi kye baagala. Va ku basajja abatamanyi kye baagala nti nina Zerd mukyala atudde ateredde ali nkyawange full package. Shakibu knows what he wants. Gwolooza mbwa Shakibu we yakeera ku makya ngatamanyi nti omukazi olinda keera mukwani n'amalako naye n'amusobola. Will I last waali? Men know who they want. Gye bali abato abalungi abansinga but he wants me bwe baita nkaddayo. Shakibu ayagala yawasanze. Naye abantu abagamba nti oli mukyala ate Shakibu abantu abo nekibiyinza okubagamba omuto yaliwa bakivuddeko ekyo bategedde Shakibu wa 19 dannyo. No, Shakibu amanyi kyayagala. I think I'm not even worried. Nze mbeera South Africa, Shakibu abeera Uganda. I think we see each other in a space of 2 weeks, a week or something. It doesn't really cross my mind Shakibu ali agenda kukola 1, 2, 3. I don't stress over it. Never manchi roses up. I don't because I'm contented in who I am. Shakibu wakera kumacha lero nasala unchi yeye ayagala okubanga akola. It's not my loss. It's not my loss. Nemo asinkana mutya because mbigatagata twali tumanyi mulala out of the blue nga Shakibu nga akola bulungi. Manager Shakibu emyaka. Actually, me and Shakibu dated some time back. Maybe was it 5 years ago? Nange sijjukira, but I think that was after Tata Tifa. When we broke up with Tata Tifa, we briefly dated with Shakibu. Parties are involved in it, especially my family. Especially my family, in the committee in South Africa, because we were both that side. We went separate ways. And then eventually to a sanga, and then we've never looked back.
Okay. Until now. Tell us more. Shakib is calm, and I'm the opposite. I'm hectic. And with my hectic self, with my hectic life, honestly, I don't think I need another hectic person. Shakib is one person I joke, and if baby tachogera na bukambwe, tachogera mu bubi, naye achogera inewe nawe newe kuba mutima olabanga kinange kindaga nange kisustiza. Shakib knows how to handle me. He just puts me in my place without screaming or forcing, or Shakib knows how to put me in my place. Atenga ndi mukazi munzibu. Love enyuma nga gwe yagala naye akwagala. Anyway, it's not a matter of age. Age is just a number to those who are in love. Kali akumata kubira pera beyond the newsroom atera gwe mukoto kwetuli mwebale gena maaso n'okubeera nga mungoberera akumata kumira mpera. Sheikh Ashraf Dembo omusomi w'eddwa agwa ina ebizibu eby'enjawulo agamba nti mukubireko oyo nno gwe tutambudde naye ate naawe ayagala oleeta bizinensi yo endala tukubireko ku simu esembyeyo 577 ku screen beyond the newsroom tusinkane amazaalibwa amalungi ayibene Ssaabasajja Kabaka Cucu akoma senta wetwa Wangale Masomoji amazaalibwa amalungi.